Tukwaniriza kwa lipota y'embeera y'obudde ekiseera kya nkuba era enkuba etonnya mu bitundu ebimu mu ggwanga wadde nga mu bimu omusana gukyememula. Wezaaweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebimu mu ggwanga bifunyeeyo enkuba nga Kabale eyafunye enkuba eyawezezza milimitaazi 26 ate ekibuga kyattu Kampala milimitaazi 4 n'obutundutundu 6. By'ebifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga ng'omukuubo gw'enkuba gukyasaasaanye mu masekkati Ssemazinga Africa olw'envubo y'empewo ekyasimbye mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa nga yeereeteddewo okunafuwa kwa zi sseruwandula mpewo era ne kireetera enkuba okukendeera mu bitundu ebimu mu ggwanga ate wadde ng'ebimu bikyafunayo ku nkuba. Ebyakubiddwa ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nti obudde bwabadde bwa kiddedde awamu n'omusana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga so ng'ate mu biseera eby'olweggulo ebitundu ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde ekibuga Kampala awamu n'Entebbe, Masindi, Mbale awamu n'ebyo ebitundu ebimu ebiri mu Arua bifunyeeyo enkuba. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira olufuuyirizi mu bitundu ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu ne Kabale so ng'ebitundu by'eggwanga ebisigadde omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu olwo omusuubirwa okuva enkuba mu biseera eby'olweggulo okuggyako mu ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ate yo e Kabale tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku Celsius 25. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 31 mu kitundu ekyo ekiri e Karamoja ate ebitundu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga temperature esuubira okutuuka ku Celsius 3. Ng'onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu ebyebunaayira nga Lagos, Addis Ababa ne Mecca enkuba esuubira okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Sydney, Tokyo nga mwotwalidde ne Washington wasuubirwayo olufuuyirize era temperature esuubira okutuuka ku Celsius 25 mu kibuga Washington. Weebale kubeera naffe tulindira ate enkya obudde bwe bumu wano ku UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.